Tompitanga kumulokozi ngankukaola tata ngabo chalira bala Yesu na aga Yesu nango ncha omuntu eyazze mu festival nga tali mu byamawulire simanyi Sheebah chiche yakola bannamawulire I don't know simanyi neera bannamawulire be baffe era yembeera zezembeera zaffe tubeera nnyo kuludda kutafunira kintu na kimu kate tumanyi Yolo Fest 2024 egenda kujja na version ki tetumanyi Yolo Festival 2026 egenda kujja na version ki kakati mfe obwongo bwaffe batimu sindi bwo bukoma ku vocability tetulowooza nga Sheebah bwalowooza okukyusa ebintu nabijja mu ssente navumwa naye ng'afunye ssente ate nga ne gwe tuvuma tumuvumira bwereere kati gwadde osuubidde omuyizi okucalenjinga omusomesa gwe wali okirabye eyo show ya Sheebah Yolo Festival era Sheebah yagenze okuva gye mwakanyiza okujja in big numbers nga Sheebah akola yaba ku percentage ye ng'omutegesa ajjako akake ezisigadde zibeera zaani za Sheebah wetwogerera eyasinze yagenze n'omusaala gwe bwe nkwata ku mutwe ng'abantu banyiiga nti Simon avuma abantu obutategeera bwe nkwata mu malevu kati wuyo omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10 email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere maridadi sana atenga tewera bila banafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abali etazo genda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 obayita ku 0785 atano mwenda nsavu musatu 07 bosobola ogenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex level 2 room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel kakano bufunze nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kundaba yonna gy'osinziira okundaba nine Simon Loko wano tuzze tuwayemuko ku mboozi twabadde ne batu ya Sindi ne Sheebah kalungi naye negative side yabadde nyate yekubidde nnyo ku Sheebah kalungi kalataze kyenajagadde mutunuulye kyali badde kirala nze saagala kumanya ani asinga ani nakugamba nti mu nsi muno buli muntu asinga gw'osinga obugezi akusinga obusiru Gosinga obusiru akusinga obugezi gwe bw'oba muwanvu ng'onsinga obuwanvu nkulayira nange nkusinga obumpi bw'oba olina ssente ng'onsinga obugagga nkusiba ne ssente nkusinga obwavu so buli muntu asinga Sindi bw'abanga ayimba nnyo ng'era asinga Sheebah okuyimba kakati ne Sheebah asinga Sindi obutamanya kuyimba the same way buli omu abeera ku level ye wabula ze kyenayagadde nti ke kakodyo akokubanga abaana bano bakoledde mu ssente mwe mukubeera eyo nga muwoza ani asinga ani atasinga nategeddeko nti omuntu omu yafunye miliyoni ezitaka wansi wana mu 5 eza zifunyewa Sindi bamuwa ssente mmeka
Was it 35 40 something? Yes. Kati mu kiro ekyo mwe bannayuganda nga mukayana asinga tasinga ono asinga ono tasinga ng'okutona obusente bw'okoze mu lunaku ng'agenda ne miliyoni za mwezi ng'azikuba empale nfuna bulungi ono gwe mugamba nti tasinga era tamanyi kuyimba bannayuganda tetulina bwongo bumala bannanga tesivuma yakoze akabagajjo akokweyuzayuza kankubuulire Sheebah okumanya bannayuganda okulowooza kwaffe kwetaaga okusabira ennyo Katonda akuzza engulu era kibi nnyo okubeera nga tetulowooza kimala ekyo ekivulu kye mwagenzeemu bagiyita Yolo Festival. Yolo Festival kivulu kya Sheebah idea ye si idea ye kivulu kye mwe yahayaringidde omuyimbi omulala gwe bayita Cindy ajja ayimbe nga mukuleeta omuyimbi ajja ayimbe nga bwe waligenze n'osasula omutwalo gwa ssente baleete Diamond Platinums. Mpuliriza bulungi na kano kamagezi ka video kano kamagezi nnyo by the way. Bw'oteekateeka ekivulu nga Kenzo bw'ateeka festival ye akwate ekkubo n'agenda n'aleetayo omuyimbi ali international. Ku luno yaleeta Mbosso yaleeta ani? Ono mutabani wa Diamond gundi. Oyo ono wakanyama ono gundi oyo owobuviiri yani. Ono yabadde n'ekyana ekiwala kirayika. Ayibaddayi. Kakati tulabye events. Wano gundi mukwano gwange owa Comedy Store. Alex Muhanji yaleeta Diamond Platinums nga muwadde emitwalo n'emitwalo gya dola okujja akoleki namuteeke kololo okujja ayimbe. Kakati ne Sheebah mwe gwe mulowooza nti tamanyi kuyimba, gwe mulowooza bwe mwagenze mulabe nga bw'aswala, gwe mulowooza nti mwazze okubira Cindy enduulu, eyo show yabadde ye, eyo show ya Sheebah Yolo Festival. Era Sheebah yagenze okuva gye mwakanyiza okujja in big numbers nga Sheebah akola yaba ku percentage ye ng'omutegesa ajjako akake ezisigadde zibeera zaani za Sheebah. Bwe twogerera eyasinze yagenze n'omusaala gwe baasinze yagenze n'akamoomeke, kati mwe bajjaajani yabasasudde. Bwe nkwata ku mutwe ng'abantu banyiiga nti Simon avuma abantu obutategeera. Bwenkwata mu malevu kati wuyo bwenkwata ku mutwe ng'ama tulina okulowooza nga bannayuganda tulina okukyusa idea. Oli ateekawo embeera naye ng'embeera bw'agiteekawo erina gwekolera. Mayanja ateekawo embeera nojja n'oyogera ye n'afuna views ne ssente gwe ne bakukuba akakumbi. Sebo wano basasula. Namba nisimanyi bakikola batya. Wamma gwe so Cindy Sheebah nze ngamba nti bonna buli omu muwanguzi era buli omu yatutte kyalina okukola ki okutwala nga bwe tuyimba Katonda buli muntu yamuwa tooni ye bwenjogera si bw'oyogera kitegeeza bw'oyimba si bwennyimba kati tusobola kubeera nga ffenna twenkana era tetusobola kubeera nga gwonsinga no way. Nina omwana awo tuba mu ssaala ezo ziba mboozi z'amalwa nnyo mu ssaala ntwetaka yimba nti nga tuyimba wakati mu ssaala tompitangako mulokozi nga nkukawola tata nga bokyalira balala na aga Yesu nangonkya so kakati nekadonizo kwetawa n'otandika n'eddoboozi lya kabi n'agenda ale naye n'asimbula naye kyabaleese nga avuddeko naye fulaati kyabaleese gwe zoyita fulaati kyekitone kye kyalina ekyo kyekitone kye era kyabakuwadde kyabansinga abatume omutume yasanga abantu nga bali awo balema bali ku nzigi za yeekaalu amugaa tuwe ku ssente tuwe ku zaabu tuwe ku kiraga no kyennina kyenkuwa kyennina kyenkuwa so eddoboozi eryowulira nga afulaatinga lyaba alina era lyaba akuwadde ku olwo eryamuweebwa okitegeera bulungi. Yes
njagala kukola ekintu mbadde saagala kukidisclosinga naye katono mbadde njagala tukyali ku Yellow Festival battle kitwayise battle kyotubulidde kati nti eri idea ya Sheebah kalungi era buli mwaka ojja kulaba Yellow Festival ku luno yabaddemu ka battle version omwaka ogujja Yellow Festival yabaddemu ka battle version yako erekawa nanyini waayo nanyini Yellow Festival kubanga negative energy wagirabi yasusse nnyo kati ekyamazima nga twogera amazima Sheebah kalungi yesinza okuba mu kintu kino kankubuulireyo ekintu ekyo era omunamawulire omu yagamba kankubuulire komawo mayanja obuzibu twasinze okufuna nti abantu bagenze okutuuka okujja okulaba ekivvulu nga buli muntu alina decision ye nga alina side ye era people did not come there nti bazze kulaba kivvulu banyumirwe wabula badde bazze kusunga n'okwongera okuwagira endowooza zaabwe naye omuntu eyazze nga ye first time okulaba Cindy nga ye first time okulaba Sheebah yanyumiddwa Sheebah okusinga Cindy omuntu eyazze mu festival nga tali mu byamawulire simanyi Sheebah kiki yakola bannamawulire I don't know simanyi neera bannamawulire be baffe era yembeera zezembeera zaffe tubeera nnyo ku ludda kutafunira kintu na kimu bannamawulire tuwagira nnyo n'ebitatukwatako twagala nnyo omanyi bannamawulire twagala nnyo ebyonoonese twagala nnyo okuyiwa bye tutazimbye nze awo ge mazima genjogera ne ganvumya era njagala tujja kukolayo shemu I want to talk about poverty eri mu bannamawulire lwaki bannamawulire batugweredde Bulaaya n'engonga g'abazungu so gye tugenda okuddamu okukola njagala twogere ku nneeyisa y'abannamawulire etuleetedde okubeera nga tufa tuli baavu naye ng'ate ffe tusinga okumanyika emirimu gye tukola mingi tukozesa nnyo obwongo bwaffe naye nga tubukozeseza mu bintu ebitatuwa ssente oli n'abeerawo Cristiano Ronaldo yasamba n'ateeba goolo ez'omutwe ku mukono gwe guno ogwa kkono yakateeberako goolo 376 ku kugulu kwe okwaddyo bwe yali ng'ava Portugal simanyi mu ttiimu efaanana bweti ne bweti n'ajja mu Manchester United yasamala ennaku 379 bwe butikitiki bwe buti essaawa ziyamala ku kisaawe 697 yateeberamu goolo bwe ziti yakuba obubadi hat-trick 309 n'agenda mu Real Madrid n'agenda mu pisimanyi mukoze bitya kakati gyagenda mu Bawarabu nayoka bamuwa ensimbi biliyoni za Uganda bwe ziti yes byonna omaze okubitugamba ate ggwe tye Simon okuwangi Cristiano Ronaldo omumanyi sente ze bamugula ozimanyi olugenda mu break obulango buzanya gakuba akasimu olina yawe ekyebi ku mwana ndi bubi nnyo so amawulire ne bannamawulire wano mu Uganda twagala nnyo okuprovinga ensi nti tumanyi naye tetwagala kweprovinga nti bye tumanyi tebituyamba show yange ogiyingiddemu ogwo mulamwa n'adde nguteeseteese bulala lwe naabanzize njabba bulira lwaki munnamawulire bw'afuna ka visa ne bwe kaba kamutwala e Rwanda tadda ne bwe kaba kamutwala Rwanda wane Burundi ne baba bamutwala Juba tadda mugambye munnamawulire ne bamugamba ogenda kubuuka nnyonyi ekujja ekajansi ekusuula emityana tadda so that is it mbadde njagala katono ku bye twalabye n'engeri Yellow Festival omwabadde okayise katya Yellow Festival omwabadde kagundi ka version omwabadde version ya yes battle era ne woba otunudde ku posters ze bakola it is Yellow Festival yes battle version kati tumanyi Yellow Fest 2024 egenda kujja na version ki tetumanyi Yellow Festival 2026 egenda kujja na version ki kakati fe obwongo bwaffe batiimu Cindy bwe bukoma ku vocability tetulowooza nga Sheebah bw'alowooza okukyusa ebintu n'abijjamu ssente
n'avumwa naye ng'afunye ssente ate nga ne gwe tuvuma tumuvumira bwereere kati gwadde osuubidde omuyizi okucalenjinga omusomesa gwe wali okirabye ate kiriiyo musomesa asigala ali ku tto omusomesa asigala musomesa naye ate omuyizi omuvumu atuuka okugamba tica we nti jangu tutuule pepe eno ffenna omuyizi omuvumu n'agamba omusomesa we owakubala nagamba naye tica nti jangu tutuule wano ku pepe enaaba babiri bateeke wali amaakinga sitya nga bulijjo gw'omusomesa Pythagoras theorem essaawa eno n'akugamba nti tuulaawo ntuule wano twekube oyo omuyizi omuwanga credit and that's why I supported Sheebah from the start and up to now muwagira ate nga nkyamuwagirira ddala ekyo ekikolwa Sheebah kye yalaze kya buvumu nnyo kyamaanyi kya buzira challenging your teacher mbadde nsaba totunulira ku kifaananyi kya bato nga bwe yabadde it was a normal show gwena kye walabye ekya bato walaba bato ya Bebe Cool ne Bobby Wine that was a battle walaba bato ya Good Life ne Bebe Cool that was a battle walaba bato ya Bebe Cool no Nigeria that was a battle this was just a normal show it was a normal show okujjako okwongera okudisposinga n'okulaga obusiru bwaffe nga bannamawulire ababadde bakola obwa MC n'otandika okwerangira gwe ekibuto kyo simanyi gwe tolina mazzi simanyi gwe wakola bwoti simanyi gwe okola bwoti neŋŋamba ye what is this okitegeera omu ne bamugamba vaayo kakati nze bwe mba ntunuulidde ebintu bwe bityo mayanja I don't go with that excitement okukyamuukirira nze excitement tentwala era bwe mba ntudde mu show bwe nti mba noonya bintu birala mpuliriza abakubi babivuga omukubi w'ekivuga asobola okufuula omuyimbi omubi okitegeera bulungi omukubi asobola okukuba akantu n'akwata kakino otunulako bwoti mabega ng'akapeesa katono nnyo olugalo lukutte ku peesa eddala erya keyboard omuntu ali sensitive oba wali weegendereza Misa Kisemakula ng'ayimba nti akantu kwane bwe bamufuyiwa mulere n'ofuomu ka not nga kafu aba akawulira mangu akyuka n'akutunuulira omukulu eri wamala yakolanga enkola eyo tugenzeeko mu byafaayo katono nnyo abeetaaga okumanya abagezi mutule ku sheeno muginyumirwe atalina amagezi giveeko tejja kukunyumira batolumbye nnyo batovumye nedda wali era abalina amagezi n'abatalina amagezi mu nsi abo abantu bonna mwebali mulimu abampi mulimu abawanvu mulimu abaavu mulimu abagagga mulimu bizonto mulimu ebitegeera buli muntu mu nsi mwali Katonda yatuwa ensi n'okujjula kwayo kwonna kwa Mukama tugenze mu byafaayo Elishama Wamala bwe yabanga akuba ng'ali ku stage ng'ali mu kuperforminga n'obaako ekintu kyonna ne bwe wabanga okuba ka high hat ne kabanga akavaako ng'asooka asirisa ebivuga nga bisirika agamusirike nga basirisa abantu batudde bali mukula bashegena mu maaso ngaga nti oluyimba luli wakati kasimaka walakaani oliako musirise ebyuma musirise nti ngaga nti basebo ne banyabo nze eri Wamala nensaba okubategeeza nti ako kemuwulidde akatategeerekese bulungi akakayisemu nti ono mayanja so that is how sensitive abatamazemu amaanyi mu bantu wakati bwatyo bwe yali omuntu ng'awuliriza twatandikidde kukuwuliriza bivuga noga nti omukubi w'ekivuga asobola okubaako kanoti kakuba gwe ng'omuntu omuyimbi nekikola ki nekivaako nina sho gye nalabye eyabadde wano ku Papazi wane wa Misa Kisemakula yabadde Abdumulasi Alien Skin yazze n'ayimba n'atuuka wakati dijo bebyuma nebicyankalana nebivaavaako bwe bityo ofuna ekyo kyokka kisobola okutta moralo yo ne muudu yo kwobadde ojja okolera kyekiringa bona abeera kati fe ababeera ku mpewo ku radio ne ku TV nti nobaawo omuntu akucyankalanyaawo muudu zonna ogenda ku sho nga tobitegeera abasambi b'omupiira ab'e Spain nawa omuntu abeera mu kisaawe ng'asamba oli n'awanika eryenvu lya Bogoya bw'ati kakati mube Spain n'abali mu bazungu fano boli wanika tewali mutawana neyo kitegeeza busosoze abage nti oli nkima kati kyo kyokka kisobola okuba obstructinga novaako twalabako abasajja nga beemulugunya era mu mupiira ng'oli aga nti ekyannemesezza okuba penalty waliwo ekitaala kye baakubye
okujja ko olinga tagoberera wenaga nti waliwo ekitaala kye baakubye ne kimulisa somewhere nemba nga sisobola kukola ki kulaba era kye kyankubisiza penalty ebbali so anything can obstruct you ne kikujja ku mulamwa ogukola naye nga the battle version eya yolo festive yanyumidde abantu yatuwadde vibe abannanyini yo baakoze ssente naye tweraliikiridde omuyindi kati ayingidde bizinesi yaffe omuyindi ayingidde bizinesi kubanga yalina ssente tatya kuteekamu omuyindi buli gyabadde mu birala kati omuyindi atunuddeko ko mu kituli eky'okuyimba abatesitesi b'ebivvulu yakirabye abatesitesi b'ebivvulu mwesibe 2 ate nga tatya kuteekamu aba basajja omanye endongo eno webanga etambula abamu tugitunulira butunulizi ng'endongo bwetambula naye nabagambye nti buli kintu kyolaba kiwengayo obudde okyetegereze bw'obeera ku radio nze nkola ku Salt FM program bagiyita zibula atudde buli ku makya Monday to Friday sawa 12 mpaka sawa 3 naye buli kigambo kyemba ngenda okwogera ku mpewo nsooka n'enkirowoozaako n'entuula sayidi y'omuwuliriza yes wadde nze muweereza naye ntuulako ku sayidi y'omuwuliriza otulako ku sayidi y'omuwuliriza kati bwe mala okufuuka omuwuliriza yes nendyoka njogera neneewuliriza era kizibu nnyo omuwuliriza wange obutansiima era kizibu nnyo omuwuliriza wange okuba essimu naga nti aka okoze bwoti ne bwoti they call me aka Black Lives Matter amu aka Nkwasa that's my name onfuna bulungi kakati ne bw'obanga ogenze mu bintu bwe bityo ng'ebyo ebivvulu naki ng'oggyeko okutuula ng'omusunzi naye yambalako ekifaananyi kya omuweereza sayidi eri bw'omala okugamba nti singa nze Sheebah naalikoze eki singa nze Sindi naalikoze eki kati komawo okole judgment ng'oyambadde ku ngatto z'omuntu oyo Sindi definitely omuntu abadde akimanyi era nakibagamba era nkyakibagamba mu Uganda tulinamu abantu batono nnyo abasobola okuyimba Sindi byayimba mulimu abantu batono abasobola okuyimba Sindi byayimba batono nnyo oba baami oba bakyala batono nnyo abasobola okukola ebintu Sindi byakola ki byakola kubanga yasalawo okukola ekyo Katonda kye yamuwa kike abantu abasobola okubatolinga with Sindi mu vibration amaanyi ku stage ndooza mu bakyala yali badde ate mwana watu wewunye na Uganda tebamuwa nnyo maaso walabe ekyo kiwala ki Mary Butter ekyo kiraba Mary Butter ng'okiwadde bulungi microphone kisobola okubiisana n'omuwala oyo lwakuba nti kyakisingako Yesu Kristo era oyagala ate kati kundeetera bizibu birala tukyali kugwandiga kulinnya nnyumba nekikyabawo ku Mary Butter endongo takyagifulumya ati waliwo challenge ya Mary Butter challenge ya Mary Butter ye challenge ya Sindi ye challenge ya buli muntu yenna omumanyi omuntu gy'okoma ennyo okumanya osiri wala that's why ba professors abasomesa ebyenfuna n'ebyembalirira n'ebitabo emanye essente enkwata yaazo n'enkola yaazo onoonya kalinaye mu Uganda n'ekubula naye nga ate yasomesa ebyembalirira nalyoka akulaga ssente engeri ziyingiramu engeri gye bazikwatamu engeri gye zifulumamu onoonya we yazimba yadde ey'ebisenge ebibiri nga togirabawo era musanga ku university baprofesa abambala emivumba beobaosanga nga talina akutuse ekiwalato olw'okulowooza ennyo ng'ali awa naye nga mu economics nga wamaanyi naye ate nosanga omusajja owa P5 P6 nga yalina ebiduuka byonna ng'amayumba gonna agabapangisa gegage n'ebiringa ebyo lwaki nti omuntu yenna bw'ajja nga yeegomba kuyimba ng'agitunulye yaba atunulira okuyimba in business angle aba agirabira mu byanfuna omumanyi oba atamanyi Sheebah bw'ajja mu music tajja kukakasa
Yabaze kola sente. Sindi bwajja mu Yolo Fest yabaze kakasa kubanga mumanyi onfuna bulungi kufuna omusambi w'omupiira asinga okudribblinga n'okukola ebyamaanyi ennyo onoonya balando zaalina ne zikubula. Cristiano Ronaldo atagenda kudribblinga nnyo yasinga amagoolo yalina zibalando yatakaddiwa yakola buli kimu kubanga ye omusalo omunene akola business. Kati challenge gye tulina n'abayimbi, people who know music and who know how to sing sijja kweyawulamu. We tuli eno tutudde kuimba tukutwala nti it is part of us. Music is me, I am music, so I don't need to prove anyone nti manyi okukola ki okuyimba. I don't need to go to studio every now and then with the chiko nsange mu studio tojja kunsanga nga noonya abawandiisi b'ennyimba bampandiikire ennyimba and yet ensawo weekola ki weeri kandozo kifunyemu enjawulo. Tuba n'akajanja kangi tugenda mu studio n'okola oluyimba ne lumala emyezi nga mukayona salutegeera nenga jofule manje bajaga bajimu oluyimba kwa amaanyi njakoma producer njakoma onyimbe nina kyesiwulira. I'll come back. Notadda naye ono yayingira music nga ye business ajja n'abantu nga mukaaga mu studio yavuga checho yeyala checho ali ni waka omuntu atunulya music as business. Buli producer kyanyiga kimusanyusa. Yes. Buli kyakola awulira nga kipya. That's why baba n'ennyimba nga nnyingi ate zonna ne zihiitinga kubanga yasigala nga wa bulijjo. Kiringa akaana akato bwe kaba kazze oba tekambadde oba kambadde ko kayitawo mudiyo ne kakola ki ne ketabule ne kagenda taba na nsonyi yatambula n'agenda. Kati mu kutambula n'abayitako n'agenda waliira ku mmeeza y'omukulu watuukira ku mukulu ng'ali enkoko naga mukawe ku nkoko kalye. Buba na advantages nnyingi kamukwatira mu nsawo ne kadi akale zitwale kawadde ebbiri. You understand? So kati abantu abamanye nnyo Bible kyeva egamba nti abamanye nnyo bingi era balibuuzibwa bingi. Abamanye ebingi balibuuzibwa bingi. Abamanye ebingi era balibuuzibwa bingi. Simanyi oba ekyo kya Bible oba ekyo kyantegeera yaffe aba bulijjo naye kansuubire kyawandiikibwa. So Cindy Sheebah, the battle ended like this. Cindy yayimbye bulungi nnyo, yakoze performance nnungi nnyo naye ate Sheebah yatutte ssente nnyingi nnyo era yagaggawadde nnyo mu Yolo Fest. Omu yatutte Cindy yawangudde battle. Omu yatutte okuyimba ngera bwe kyadde kisuubirwa omulala n'atwala ssente. Kati yasinze yaani? Mayanja mpe yasinze eyavudde mu battle ng'awangudde omuwanguzi yaani? Omu yawangudde omu yatutte okuyimba omulala yatutte ssente. Ani yawangudde battle? Mundabe ya bulijjo. Tulabira wali ku surface wano. Omu yayimbye n'atwala okuyimba. Omulala yagenze n'ekisawo kya ssente kuba ye nannyini festival ye nannyini Yolo yatutte ssente. Ani yawangudde? Omukyala gwe bayita Cindy. Mubeere bulungi. Mukwano gwange kojja Chimbowa nkwagala nnyo okulamusizzaako nnyo. Weebale byonna by'okolera eggwanga Uganda. Weebale obuweereza bw'otuusa ku bantu. Nakulabyeko ng'owagira Budumulaasi ne banne. Chimbowa ojja omugamba ateeke mu programu eno ssente. Era awulidde kojja Chimbowa ateekemu ssente tumanye nti kawanye tulabe kojja Chimbowa asiŋŋanibwawo Wakaliga. Nze birango katubikole asiŋŋanibwawo Wakaliga. Bw'otuukawo ensonga zonna ez'eddiiro ez'olukuubo n'ez'ekisenge zitereera. Bw'oba ng'oyagala okubuulirirwa mu mbeera yonna bajja kubuulirira otereere. N'ekirala alina ebigambo ebigaggawaza. Nze omanyi nnyumirwa nnyo nagee nti okubuulira kwange okw'enjiri saagala kubuulira njiri y'Abagalatiya, Abakolinsi, Abaruumi n'Abasesalonika. Njagala nnyo enjiri
ezza akasente mu nsawo y'omuntu. Kojja Kimbo webale kuba na bigambo bibuulirira naddala abaana ab'obuvubuka. Nebigaggawaza ate nga mugagga okimanyi abantu bangi waneno batubuulira okugaggawala naye nga ate baavu. Bo bannaku bayitirivu. Naye yakubulira akubulira ebigambo by'okugaggawala. Era nze omusumba ate nga mugagga. Omusumba ateevuga nga tomanyi kisumuluzo kya Range Rover bwe kifaanana tombuulira njiri. Sisobola kujja mu kyakiyo. Omusumba ateevuga nga tomanyi kisumuluzo kya Range Rover bwe kifaanana. Nga tufuluma nonya boda nawe nonya boda boda. Tosobola kunga nti Yesu alokolera awonya. Tubene ku Fit Club. Tukole ku mubiri tweyagale esangibwawo ku Shero Cars. Kukyebusabala. Kwata Ntebe Road. Genda ku Shero Cars ku Kyebusabala tunula ku mukono ogw'Echemmanga gwegwa kono. Akakalina akayoyoto obulungi akaliko nti Fit Club awo we tuli togenda mu supermarket genda we waddako after the supermarket ewaddako ye Fit Club tukola omubiri tweyagale ensi yakweyagala mubere bulungi banna Uganda. SMP Tours and Travels mukwano go manager Mugisha Sebo leka kumwerabira nnyo bwotyo yanzijukira wadda ibo yagende Canada yandeterayo kaki wadda akawoowo tate oti wamutuma no omuntu nga mukwano gwo abantu banja ndaba tulukunkumuli olusanzo kwera naye nga bwebanga visa yakufuukira ekizibu visa nga yakufuukira ekizibu passport bw'obirowoozaako olowooza bizibu nnyo omwana ono abigonza noonya Mugisha ajja kubanga akuyamba beba SM Tours and Travels basangibwawo mu kibuga Kampala wali waggulu nga Kabooza awo ku Radio 1 ondaawo ekizimbe bakiyita Julaina Complex ku level 2 webali awo so tuukawo ensonga zonna zibeere nga ziggwanga. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'omwenda tuli Kololo omusumba Lozias Bujingo abayita balokole n'abatali balokole mujje tusule nga tusaba nga twegayirira Katonda atuyambe atulokole. Ennaku z'omwezi mmeka 29 gwa mwenda ensi Uganda balokole n'abatali balokole tuli Kololo House of Prayer Ministries International omusumba Lozias Bujingo yateeseteese olukuŋŋaana tusiibawo era tusulawo mwenna mujje tutendereze Mukama. Kale tweyanzeege ya Independence Night. Yes. Independence Night. Kategedde. The Independence Night. 29 ogw'omwenda Kololo. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tukirize tukuleke tukwagaliza akaseera akalungi. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero kuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi. Environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772331424 oba ku 0706283210. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere maridadi sana ate nga tewerabira bannafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo ogenda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 7937 obayita ku 0785 59737 bosobola ogenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex level 2 room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel kakano bufunze